omanyi abaddugavu kye tulina okusooka okukyusa okwejjamu kati akabonero k'abavubuka abo ke baakoze kabonero akalaga abaddugavu kye tukola ki kye tuli emabegako awo waliwo ekimotoka ky'amafuta ekyagwa abajja okusena amafuta ekibareeta okusena amafuta ago tewali alowoozaako oyinza kusanga ekimotoka ekyo bwe kiggwa kiyinza n'obutayiwa amafuta naye kuba kigudde wasobola okuba waayagala okkibomola gayiike yeefunire ku maki ku mafuta ag'obwereere. Kati abaddugavu ekirowoozo ky'okwagala okufuna wakati nga bannaffe bafiirwa kitaatuveemu tukyafa nnyo nze bayimiriza emmotoka nga mmanyi bamugamba tolinnya bizinesi ya musajja bwe bazze buli omu ng'ayoola lubatu ng'agenda ate nga kyekiro yembeera yaffe ffenna it is like for God and my pocket nti wakati nga waliwo afiirwa obwongo bw'abantu bonna buddukira ku kintu kimu twayiga kali ate mwana wa kitange oba ontegedde bulungi ekyo nontantiru nga kituvuddemu okwagala okufunira bannaffe bafiirwa kwali ekiteeze mmotoka ennyumba y'omusajja egudde kasasiro agitutte naye nga ebbaati we livaako waliwo ayagala odditwala naye nga babibba nennyini byali wali nga bali balwana kuyingira ye alwana kutaasa bantu be abagamba tumenye tebali mu kulwana kumuyamba kufuna bantu be bo bali mu kuloketinga eddiiro liri ludda wabadde ne fulaati ennene ekisenge kiri ludda wa seefu ya ssente eyinza kubaawa kati ye problemu yaffe abaddugavu nti we wabaawo afiirwa ekijja mu bwongo bwaffe ntufuniddewa eyo yekka ye problemu kale twagala kubaniriza ku lutambula mu kaseera kano yaje musudde nga budduse bannaye Moonland Gardens basibo ne bannyabo mugende eyo basangi bakira bulindo oyagala kufuna kafu restaurant wogenda kulya mmere ennungi Moonland Gardens webali oyagala ba ennungi osobola okutula ne banywanyi ne munyumyamuko Moonland Garden weri oyagala kifo kya kukolera mu mikolo Moonland Gardens weri oyagala abaana twagenda bajja mu holiday basobola okuzannyira Moonland Gardens weri group yammwe ekibiina kye mwagala kola kye bayita team building mwagala kifo kigazi omusobola kugenda ne yawula ku nsi Moonland Gardens weri kale ogenda bakwe ku namba yaabwe ey'essimu wasobola ne bagenda kunteerako kantu kaabwe abo balabe ku namba yaabwe ey'essimu banaffe aba Moonland Gardens osobola okubeera nga ate obookinga osobola okuba nga ate omanya wawo osobola okuba nga ate oyita okugendayo eyo ye Moonland Gardens kale tabula property services batunda ttaka ojja basanga nasi na ku stage ey'okumasitowa gendayo abasobola okubanga weekend ne mulambula ku estate zaffe mwe bali nnyo mwe bali ddala kale ne kati osobola okubanga ate oyongera okubakubira ku namba yaabwe y'essimu basangibwa nasa na ku stage ey'okumasitowa awo we bali ate nga teweera tabula egabudde tuli mu festive season osobola okubeera nga ate weewangulira ebintu ebyenjawulo singa ojja buzze n'osiba ku ploti ate eri gye tumalira omuntu ajja kuba nga wangula ploti jasi kugula buguzi ploti emu kale ku namba yaffe ey'essimu ebisinga obeere nga tobitegeera Victoria School of Beauty bannange wiiki eno lwe tuggalawo okuwandiisa abaana mu lusoma luno olugenda okutandika tukomenga n'okuzomeza 30 kale omwana yamala P7 yamala senior 6 yamala senior 4 muleta abeere nga yeewandiisa asome ebintu eby'emikono okusiba enviiri kukanika nursery school teaching n'ebirala bingi nnyo enamba yaffe y'essimu eri awo ku screen gikubeko ebisinga obeere nga tobitegeera ate nga tubagamba nti omulundi guno abaana abanaasinga ku bannaabwe tugenda bawa entandikwa ate nga tukyagendera maaso kuba nga tubanoonyeza n'emirimu Fabulous Freeman Hypermarket